yanekakatikangako nankozesa namala okunkozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempulira ng'omuntu gwe bayiridde kamulali so kati sina muntu mulala oyo yekka Umaru omutima gwange gwe gusibiddeko saayagala musajja mulala Dubai sina musajja gwe nalinzemu okwagala okujjako oyo yekka sina mulala Umaru yayansiga atasabaziro ne bamunoonya nsimulaba balamusizaako mwenna abali ku Nyondo Media amaloboozi ge mbadde muwulya mu katambi ag'omwana omuwala n'ekifaananyi kye mbadde mulaba kibadde attached ekya mwami Umar tugezezzaako ngaffe aba Nyondo Media okunoonyerezaako ekituufu kye kiriwa whereby nga abantu abamu bagamba nti bya bulimba omuntu asobola okera ku makya n'akuleetinga story ye ng'agala kusasamaza nsi ekintu ekyo naffe twakirowolerezaamuko naye ate ne tunoonyerezaako okulaba nti omwana ono tumusisinkana tumufuna oba wamu ne agent we twasa kufuna agent we kamwenyi namututuusaako omwana era ng'olunaku olwaleero lwennyini tuli wano ku terminal 2 airport era ng'agenda kubanga adda e Uganda era tufunye akakisa okuba nga tugenda kwogerako naye omwana ono tetugenda kumulaga face ye olw'ensonga nti ayinza okuba nga talina mwana ssaawa eno naye era ajja kuzaala famire ye kugamba for privacy agenda kubanga tetumulaga face ye naye nga twagala tumanye mu bumpimpi story eno ntuufu era yatandika etya abalowooza nti maybe kyadde kiboozi nga kyapangiddwa bupangibwa babeeko ne kyebamanya so muyita mwana lwaki ku ndabika gy'alabikamu ze bwe mulaba ndaba nga muwala muto alabika bulungi nnyo era nga yeekulya bulungi nnyo nga bw'okiwulira naye ebizibu bijjira abeera tabyagadde sijja kugamba nti oli otya oba gyebaleko okubanga mmanyi embeera gy'olimu okosi si nnungi naye nga mbadde nkusaba mu bumpimpi n'amanyi aganza okuteetaagisa naye nga mbadde nkusaba mu bumpimpi otunyumizeemuuko wajja otya wanene Dubai era wajja mwezi ki wajja mwaka ki tutandikira awo kati najja waneeno omwezi gw'omukaaga 2022 nenzija najja nga nza okukola obwa maid wano mu Dubai nenzija natuukira mu nnyumba okuva e Uganda nalina saponsa nentuukira mu nnyumba nenkolamu ennaku 3 nenemerwa ne mukama wange nankwata nanziza ku ofiisi kati bwe yanziza ku ofiisi nembeerayo okumala weeks 2 kati visa yange yali enaatera okuggwako kozi nagira ku visa ya mwezi gumu kati nali ndi awo olunaku lumu tuli mu ofiisi munda ngenda okulaba nga omuntu annonye mukama agenti wange nansindikira omuntu annone like nga yagala kunkyusiza ofiisi kati ne bajja ne bakola ki ne bannona nandeeta esharija bwe bandeeta esharija ne babaka awantu we bantuukiza oyo omwami gwe bayita Umaru be bamu ku baami abampikinga okuva ku kisaawe koza avuga emmotoka era y'omu ku mwami eyanvuga okuva e Rasakaima nandeeta esharija kati bwe yandeeta esharija ne babako omwami gwe bankwasa ng'agenda kuntwala we nnina okukolera ne babako ennyumba gye bantwalamu ennyumba bwe bagintwalamu ne baŋŋamba wano si w'ogenda okukola wabula ogenda kukola ki ogenda kubeerawo ono mukyala ogenda kusinziranga wano akutwale ku ofiisi ofune saponsa kati awantu awo ennyumba yali nnene ate ng'omukyala ayagala nkole nnyo kuba nakeranga ssaawa 11 nga nina okufukirira ebimuli kwoza amamotoka n'emirimu waaliwo emirimu nga mingi kati nembeera nga ndajanira agenti wange nga mugamba embeera ya wano si nnungi sifuna kyakulya n'ebintu ebirala webiti ebinkosa bingi so Umar tali agenti wo Umaru si agenti wange wabula yakupiga pigizi kuva ku airport era nga mutumi yakupiga nga nakutwala Fujairah. Yes, Umaru driver. Umaru driver. Yes, 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 Umaru driver.
nga yesi agent wange nina agent wange omuki omulala kaakati bwe nayogerako ne ba agent bange ngambagamba embeera njikooye nga bw'omanyi ba agent akugamba guma okitegeera ye kati nenkwata essimu nenkubira Umaru ne mugamba Umaru ndi mu kifo bwekiti ne bwekiti naye njagala kukola ki njagala vaayo nangamba kale ngenda kujja nkunone nkufunira omulimu ne tukola programu nangamba ngenda mu emitwalo 6 ajumani ne mugamba kale jangu okole ki onnone twakola programu yali essaawa 4 zagenda owera saa 7 yali annonye yangamba ntambuleko ennyumba 10 okuva we nnali nga ntambuza ebigere nangamba wentuuka wali like restaurant ntuulaawo nfuna omuntu gwensaba essimu ampe ku wifi muwe location era nange kyennakola kati Umaru najja nannonawo ku woteeri emu we nali ntudde nga nziruse mu kiyumba nantwala ewuwe bwe yantuusa nze naye manyi agenda kuntwala like alina wakunganyiza abaana bafunira emirimu kozi yangamba agenda kunfunira ki omulimu gwa kali wali kozi passport nali ngireseeyo emabega kati nantwala paka mu bed space nze naye sigendangako mu bed space nga simanyi bwe zifaanana nentuukayo bwe twatuuka obudde bwali bwa misana n'agenda mu kinabiro n'anaaba bwe yavaayo najja nangamba ngenda kulya ku bintu naye toyogera tokuba nnyo nduulu ne mugamba Umaru ate bintu ki Umaru kati nga bwe mmanyi nankwata nankozesa naye bifo nga tannankozesa yasooka n'abanga neebakako nenkaaba ne mugamba Umaru nnumirizibwa kozi nali sikifiiringa nga mpulya sikyagala olwedde nalina stress yange ey'emirimu nanvaako naddira oyiro namusiiga ku busajja bwe nalyoka neebakako gw'omulundi ogwasooka kati awo ne bamukubira essimu n'akola ki n'atwala omuntu mu bed space temwalimu baana balala eri bed space abantu bakeera ne bagenda ne bakola kati anyuka talinamu mukyala eri bed space temubeera abantu anyuka yajja n'awummula ebanga bwolaba ndowooza nga bwolaba ennyumba nti omuntu asobola okufuluma ewero n'akola ki n'akomawo kaakati nendowooza just kyalumu naye nga ndaga nti nankolera connection yaki y'emirimu nayogerako n'abakyala mulimu ba Bena mulimu ba Ajati mulimu baani naye nga buli muntu gwayogera naye bamugamba emirimu wegiri naye tuweeyo commissioner wa mitwalo ameka 5 kati ne tubeeramu eyo embeera bwe yagenda n'akomawo kyekintu kimu kyeyakola ki kyeyakola ndi mu lunaku lusooka kati nembeerawo mu eyo embeera nentuuka ekiseera bwe yamalanga okuneebakangako nga nnumizibwa nnyo wansi wemba oluusi ngenze mu kinaabiro nempulira nga nnumizibwa nembeerawo kwegamba nange munaye nebinsobera naye nga ninamu essuubi nga mmanyi ajja kunfunira ki omulimu nengumira okuba yali alina okunsuza kati nga nkozesa emisana nankozesa n'ekiro wonna waayagalidde okiraba wonna we yayagaliranga ne mugamba kati eno embeera ngenda givaamu ddi nangamba beerawo nze ndi mu kunoonyeza mulimu kati munnange ewa Umaru nabeerayo okumala wiiki nnamba bwe nava ewa Umaru olwo ba agenti bange batandise okukola ki okunnoonya bamaze obbagamba babagambye Umaru eyakola ki yeyantolosa agenti wange nangamba komawo bagenda kufunira saponsa ava mu bed space ojja funirayo obulwadde biki kale abambi omukyala yagezaako okukola ki okufaayo kakati nga mazeyo wiiki namba bwenaku nga nkozesa nga nakayinza okukozesa emirundi 2 oluusi nakukozesa 3 kale waayagalidde naye nga teyayambalanga ekintu kimu kyeyakolanga yeesiganga oyiro nga agenda okuneebakako kozi yali musajja munene nga sikola ki nga simusobola okitegeera
sigama munene mu mubiri naye nga yagejja nga yo obusajja bwe nga sibusobola. Kati nemmalawo wiiki agenti wange nampa programu nangamba emmotoka egenda kujja ekola eki, emmotoka egenda kujja ekunone, bakutwale ku ofiisi tukufunire saponsa ogende okole. Era bwe kyali olunaku lwakya nga bansindika mmotoka, emmotoka ng'ennona kozi Umar buli kimu yali akitegedde. Kati awo ng'olwo atandise okuba nga neegobako nga ŋŋamba visa yo egenda kuggwako. Ng'olafunye ky'andayagala. Yeah. Ng'olwo yatuuka ekiseera n'atandikaye nga n'ekyokulya takyakireeta wakwegayirira agendeyo n'alya n'akomawo nga like alaga si byaliko ye kasita akola sex we ne yeebaka. Ate omwami omulaba mujozi wamala okola sex nga yeekuba kiisi ku butonde bwe ng'agamba thank you. Okitege wallahi yakikolanga nga yeebaza ndowooza Katonda amuwadde ekyokuliisa ekyobulamu bwe kankyogere bwentyo. Kati kikola si kya bulogo. Nenvaawo awo ewa Umaru, bwe navaawo ne ngenda ku ofiisi ne mbeerayo wiiki emu ne nfuna saponsa. Jjukira awo twali mu mwezi gwa 6 ne mbeera ku ofiisi ogw'omusanvu gwali gunaatera okuggwako ng'ennaku z'omwezi 23 ne nfuna saponsa. Bwe nafuna saponsa mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 6 mukama wange nantwala ku medical. Bwe yantwala ku medical ne banzijjako omusaayi kuba yansoosa mu corona, ne banzijjako omusaayi ne bankebera biki byonna nga process weebeera ne tudde ewaka. Kati ne wayitawo ennaku 4 n'akomawo n'aŋŋamba tuddayo mu musaayi ne mubuuza ate biki, n'aŋŋamba guyite gwabadde mulungi, tuddeyo omulundi ogwaki ogwokubiri. Ne tuddayo mu musaayi era ne baddamu ne bansikako omusaayi. Kati nze awo saamanya byaddako. Ne tuddayo ewaka. Kati bwe twadde ewaka nga bw'omanyi obukosi kaddama g'osigala ku mirimu gyo tobuuza mukama wo. Ye yamanyi ebivuddeyo wala kumukaka nti kiki ekivuddeyo ng'olinda bulizi kyakugamba. Ne mbeerawo ng'era ntambuza bulungi emirimu gyange nga simanyi kigenda mu maaso. Kati olunaku olwasembayo omukyala ajja nnona ewaka kozi mukama nga badde akola. Ajja nnona ewaka aŋŋamba kaakati omanyi tugenda mu ddwaliro mulundi gwakusatu. Bakebedde ogusooka, bakebedde ogwokubiri n'ogwokusatu still n'akuzaayo. N'aŋŋamba tugenda mu ddwaliro naye bino si byaki, si bya mpiso. Konza ate tugenda ku kiko ye yambala tugende nga bintu biri simple. Ne nyambala ne tugenda. Kati bwe twatuuka mu ddwaliro ne banzijjako ebigalo ne bankuba ebifaananyi nga ndaba boogera obwama mu ddwaliro naye nga mpuliramu kuba nze Oluwarabu ndumanyi nga mpuliramu ekigambo kimu tolina kye wayogedde, tolina kye wamugambye. Nga ndaba mukama wange ayogera ne dokita naye mu secret kati ng'ebimu mbiwulira. Kozi nafunamu kale ne ŋŋamba lwaki tuli ffeffeka abali mu ruumu like kale nze banjawula nga walinga waliwo ekintu ekituuseewo naye ne neegumya naye nga mpuliramu ekintu kimu makitabu biki ko mukama wange kyava abuuza dokita kati kiwedde ne bwe mugamba ko dokita nedda. Kati ne bakolawo process yabwe nga bw'erina okutambula ffe ne tutambula ne tumala nze ne mukama wange ne tulinya lifuti ne tugenda ewaka. Bwe twatuuka ewaka sina kye nali mmanyi nze ne ngenda maaso n'okukola emirimu gyange. Kati zaali zikoona ssaawa 7 nefuna audio ng'oli aginforwardingidde okuva e Uganda nga agenti wange omukyala kozi nali nakakyusa layini yange nga agenti wange agiforwardinze ng'agamba gamba abewaabe w'aba Salima basindike sente za air ticket Salima bakoze eki bamukutte. Kati ono anforwardingira audio mubuuza bankutte ate nkoze eki. Kati oyo yanforwardingira audio nga ngamba bankutte nga mbuuza oli luddawa ne mugamba ndi ku mulimu. Kati nembeera mu kutya okungi ne ngamba omukazi n'atabaako kyaŋŋamba.
bannange ebintu byantabukako mu kiseera ekyo kati nenkwata essimu nensindikira agenti wange message nemubuuza ki ekigenda mu maaso nga muŋŋamba bankutte musango ki gwenkoze ate nga ndi waka tebannankwata ndi waka ndi mu kufumba siri ku poliisi ndi free mukama wange nanziramu naŋŋamba agenti wange naŋŋamba munnaye gw'omanyi gye wajja obulwadde bansindikidde results zo wano eno nga ziŋŋamba oli ki oli positive bannange nawunga naŋŋamba bampeereza empapula zo nga bagamba oli mulwadde gw'omanyi wasemba okwegatta naani wasemba okwegatta naani siina musajja gwe nayagala muno mu Dubai nakozesa omusajja omu Umar ate Umar mu kumukozesa saagwako naye mu mukwano kiraba nze najja gyali oba namwinboxinga ng'omuntu driver ng'omuntu gw'omanyi kozi nalinga amuwa omulimu saagwako naye mu mukwano nti oba tugenda kweyagala like nti tufuuke abaagalana like omukazi n'omusajja kati ye bwe yantwala ekyo kye yankozesa munnange nembeerawo nenkola ki nebintabula kati nga omanyi mu kaseera ako gaba maziga kozi nali sikisuubira nentandika okukaaba nga ndikodinga ngamba bakama bange mbannyonnyola wa we nali ani gwe nabeerako naye bwe bityo ba agenti bange mbannyonnyola okitegeera kati zeno audios zetuwulira gwe kamunyinyini wazisaasanya everywhere oba olina gwe waziwanga yazitambuza kuba tuzuulira amaloboozi ng'okaaba ng'oyogera byonna olaba audio ezo ekyamazima amatuufu nze sitanga ku audio wabula audio ezo nga omanyi ng'omuntu bakugambye ekintu nga weekanze nze audio ezo nazisindikira yali omuntu ogwo agenti wange nga munnyonnyola kozi nazisindikira mu bulumi nga nfiiringa pain mu budde obwo okitegeera nze sikozesa TikTok ne Facebook njibeerako naye si nnyo sikolangako posti yonna simupostingangako wantu wonna yete ebintu by'okusirculating bwekityo bwekyali akati gwe okakasa otya nti obulwadde obwo watya wava nabwe Uganda tekisoboka mukwano kozi olaba nze nga nva e Uganda nzijjukira nakeera ku makya kozi nali sikisuubira nali mu process y'okujja ebweru naye bwakyo olunaku lumu ngenda okuzuuka ku makya saawa yali emu nensanga message ku simu yange nga agenti wange nga ntereddeko tiketi nga ntereddeko ne visa naŋŋamba enkya bakwagala ng'era ebintu ebyo bisoma nti bikoma kukola nkya okiwulira nambuuza wali okoze medical ne mugamba badde sinnagikola kozi naye simanyi nti visa ekola ki efuluma ddi naŋŋamba genda ku kesi bakuggyeko corona bakuggyeko ne HIV era kye nakola ne ngenda ku kesi ne bankebera corona mitwalo 12 ne bankebera ne HIV ne hepatitis B byonna okiraba results ne zivaayo nga ki nga zonna nnamu navaayo nga leero ku ddwaliro enkera nakera kulinnya nga nzija Dubai nga zimaze okufuluma already nga mbikubiddewo n'ebifaananyi n'embisindikira ba agenti bange nga buli kimu kiri okay. In the very time toyina musije mulaina gobaka naye sina mukuva e Uganda nalina mu period nali mu period bagamba ati abaana bamu bakola kanako okusibula ba boyfriend waabwe nti maybe wagala n'osiibula nedda so tewasiibula boyfriend mukwano sebakako na musajja kozi mukuva e Uganda naye nakamalo genda mu period zange ennaku 2 kati omusajja nandi musiibudde nti nali nkyali mulwadde kozi ne ku ddwaliro nabagamba temunkebera lubuto ndi mu period okiraba era tebankebera ate ne luno omukyala lwe yantwala ku medical mukama wange era ne ku ddwaliro eyo nagamba temunkebera lubuto era nayo nali mu period okitegeera wabula banzijako bujja musaayi tebanzijako musulo omusaayi nga bagenda kukebera HIV yes. mu nyumba yasooka result zajja zigamba ki
mu nyumba eyasooka nkugambye nakolamu ennaku ezo eyo tebakugjaako eno ey'okubiri gye mbadde nkozemu emyezi 2 we bankoledde medical nga mukama wange ayagala kukola ki kunteeramu visa we twazuulidde ebyo ti ndi mulwadde. Nyina ku malowoozi g'omwami oyo mwami Umaru nga agamba nti ye tabangako mulwadde weyabaye nga ne results ezo zinaalina ku ssimu ye nga yeewakana era ng'agamba tabeerangako mulwadde gw'amanyi gye wajje obulwadde bwe nga tuplayinze waneno ku voice notes eziri wano katutundike n'eno. Namugambye jjo nabadde mugamba tugula etiketi naye namugamba bw'anaali mu cooperating nga naali mugenda kumuteeka ku embassy kati kwe kundeeta results. Ono zino results za gundi results za Umar ono yamugambye bakole results ezo oba nga akakasa n'akakasa n'agamba yageze n'akola results era ze zino wano z'olaba era nga ziriko negative eno neno yaziwuleza za mirundi 2 yagamba ye nga ye mbu si mulwadde. Anti kati olaba mukwano nze ekintu kyenkugamba nze siri mwana muto sobola okumanya nti neebaka ne gundi oba neebaka ne gundi nkugambye nave Uganda nga ndi mulamu ennyumba gye mbadde nkolamu temuli musajja mukama wange abadde talina musajja ng'alina omwana omu omulenzi wa myaka 10 abasigadde nga bawala ng'era bayawukana ne bbaawe ate ng'oggyeko n'ekyo nga ndayira amazima ga Katonda mu ggulu muno mu Dubai nakola contract yange yasooka n'enjimalako nga saagaddemu musajja eno yebadde first time yange ey'okukola ki ey'okwagalamu omusajja ate naye saamwagala nti azini love wakolako wano Dubai before n'enjimalako n'enzirayo Uganda guno gubadde gwa 2 okiraba kati ekintu kyenkugamba sibeerangako na musajja mu Dubai mu mukwano kino ekyawuma nga nkunyonyodde nti yali wakunfunira mulimu bwe kityo bwe kyali tetwali mu mukwano nti twagalana so na wali omwesize kwefunira mulimu ate nga tuwagwako mukwano naye nti mwakikola mukyagala sikyagalangako yankakanga bukasi Umaru yankwatanga n'anteeka piro ku munwa nga tayagala nkole ekikoze ekitanda kye twali tusulako kyalina ekitanda ekirala ekikoze ekikiriraanye okitegeera ng'era n'anteekako n'ekkomo nga sirina kufuluma misana like ogenda mu ffumbiro nga yafumba yakola buli kimu aginsanza mu buliri nga tayagala nfulume bantu kundaba oba okiraba nze nali nga sifuluma nga n'okufuluma okunaaba omala kulabiriza nga abantu bonna bakoze kati akaseera ako ng'omaze kukizuula wayogerako naye nze nganze nze olaba nganze nga bw'omanyi nawunga nze nayogera ne ba agenti bange ye twayogera naye nenkola ki nemba nnyonnyola ne bamwiniboxinga bo ne boogera naye kati we baayogera naye nayogera bye yayogera yagamba ewuwe nabeerayo wiichage emu era agamba yannebakako omulundi gumu akkiriza gy'okukozesa yes akyogera takyegaana ne mu audio ze nzirina yakyogera n'agamba yannebakako omulundi gumu naye nabeera ewuwe wiiki nnamba nga buli lunaku alina okuneebakako si buli lunaku buli ssaawa weyasokwebakako emirundi 2 olunaku oba 3 okitegeera nze namukwasa ba agenti bange bennannyonnyola ekyali kigenda mu maaso bakole ki boogere naye era ndowooza be batambuza obwo obutambi obutambula so gwe kuba simula kwa bagitutte kuliko amaloboozi naye nga nekenyini yeewera omanyi saagala nnyo lwakwesimu eri bize muko badde nzifuwadize ku eri essimu zonna messages omanyi saagala nnyo kwasa kujja bigambo bya muntu mu kamwa kange njagala nnyo okuwa proof kubanga ye agamba nti wagenze mu maaso n'omusaasaanya ensi yonna kati olaba omwami oyo simusaasanyangako naye nze bwe yaze mu kabokisi kange yaŋŋambye ayagala meeting twogere abantu aba babiri ne mubuuza twogere ku ki
yaŋŋamba bwe mba neetaaga obuyambi lwaki namuteeka ku social media. Bwe mba nali njagala obuyambi lwaki namuteeka ku social media. Ne mugamba sikuteekangako ku social media. Nze ne bwokebera enamba yange terinawe yali ekupositinze yadde n'awamu. Era ennaku zino zonna abadde nga mpeereza message nzirina ku ssimu zange nga ŋŋamba ayagala kummeetinga. Antaddeko abantu ab'enjawulo buli ssaawa bannyingirira mu kabokisi bambuuza oli ludda wa. Ayagala mbu kummeetinga tumalirize ensonga. Kati nze tutte ekintu kyadde kitono singa mwatudde ng'abantu nomugaba bannange tugatte akasente k'omwana ono akirire e Uganda. Ekitegeera nze n'ebitaano nandibikutte n'obwandibadde olukaaga nandilukutte sente tezirimu n'obwandibadde 10 nandinoonyeza ne luwera. Naye nze omuntu ositula ekintu ekyange nga nze nonteeka mu gurupu nonkusuula ku vayiro ate olumala noŋŋamba ngu tusonde tiketi yakitadde mu gurupu ne bateekako zi audio zonna. Kati awo nze nga mengenda bagira epurufu zonna yagenda ku medico njawa medico kati yatamuza ekifaananyi kye kimusasule mushabija. Nze just mbadde nkikola nga nze nga Umar yogeti kwensize vita zokka zensoose okulaba tune mutuula mugawayi kwatayekano kintu kiveemu ganda wange nze nadde nsazeewo ntuyambagane tunoonye sente za tiketi omuwala age. So gundi nyingi voice notes neno simanyi wengenda kugizawo yakuwakaniddeko yalanagamba si mulwadde okugamba nti ye si mulwadde talwalangako ne results nazo nakola kiba yazikoleddewa kuliko wanene eddwaliro esijja kwogera naye yagamba nti naye nga kyonna kyekiri mukulu Umar yonna gy'oli nze mbadde nkusabako ekintu kimu bwe kiti katukunoonyeko nga naawe bw'otunoonyako mu buntu bulamu. So kino kakibeera ekyokuyiga eri abaana ab'obuwala bali mu biyumba. Yes, akaseera katukanobeera ng'oli sitaaka naye abantu bano be muddukirako ebiseera ebisinga baba tebagenda kubayamba wabula baba bagenda basuula mu nsobi naddala ebitonde ebisajja yaba abalamu omwana ono mba muleese ngenda kufunamu ki. So abaana bangi babonaabona mu biyumba naye ate ogenda n'ofuluma n'ogamba ti kambeeyo ngenda oli annyambeko. So ate nojjamu ekintu ate ekinene ekisinga n'eri embeera gy'obadde mu kiyumba. So kino kibeera ekyokulabirako ng'ono omwana kyatuuseeko teyakyeyagalidde naye yali amanyi nti agenda kufunibwa omulimu. So bwemutuuka wabweru embeera ebeerawo nti oba weetaaga ekyokulya oba weetaaga ekyokunywa n'ew'okusula. Kati bambi abasajja bano bakozesa advantage eyo ne bakozesa abaana baneeno kubanga bati balina wakola ki wakudda ne basuubiza emirimu naye nga n'ebintu tegikola ki tegiriwo. So eyo yembeera obadde ogamba otya mama? Nedda nzo ndaba Umar bw'aba yavaayo ng'agamba nti no talina bulwadde. Nze nabadde njagala nnyo tukole medical nga ffenna tukozesa eddwaliro eri. Nze so akukkiriza medical ye ng'ali yekka ng'agikoze yekka. Mwakimugambyemu takikkiriza wabula ayagala meeting enze nganze nze omu bwenti era ayagala nnyo okumanya wa wendi. Ate medical ze zaayogera okuva embeera bwe yatuukawo atugamba agenda weereza medical zifulumye leero. Zifulumye leero zino zirina kusiba. Kyesimanyi oba ezize zibadde zikola ki mu kkubo nga tezituuka ekyo sikimanyi. Naye nze sisobola okukkiriza Umar kyayogera nga batukebedde aba babiri ng'obaddeyo nga wendi mugenze appointment mugikoze babiri mugenze babiri tagenzeeko bwomu ne bifuluma nga nawe oli awo boosobola okukkiriza. Naye nga kyembadde nsaba mukulu Umar ekibanga ekikwogerwako nga kikyamu nga si kituufu osobola okuvaayo naawe noclearinga air bw'obanga ddala kituufu ng'oli mulamu era nga sigwe wasiiga mwana muwa tusaba obeere nga otunoonyako. Enamba yo njirina waneno sigenda kukubirako ku mpewo naye nja kunoonyako mpola mpola nja kukubira kasimu kyonna kyenaavaayo nakyo obonaba onkude kyonna kyonna boŋŋamba naye obanga oli mutuufu ddala nga kituufu Nyondo Media tutera okuba nga tufolowinga ensonga zonna era bwe naba nga nnemereddwa okufuna nja komawo ngambe nti omusajja yakoze kiyanemi naye nga ekirungi muoli muno bw'obanga kyogera kituufu ng'omwana osigu wamusiiga obulwadde kubanga wabanga ono omwana wamusiiza obulwadde kitegeeza si ye yekka n'abaana balala bangi nga weerimise. Kale mama kale mweraba kale ddiya namwe mutuuke bulungi. I cannot
Omwana agenze tuli ku departures. Baba libagenda. Ike tugende batulinde taxi. Nango oyo omwana naye alabye mukazi wattu. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.